Nziza ka video kano nate kubanga ndabyewo ekyokusomesa eggwanga oba okusomesa ensi. Omanyi amasabu simu gabano ngo wamanyi yaganyaze ate enyindo teziva bweru nga wambwa awulidde y'amasavu. Mutyano yonna gye muwangaalira bawangaalira wano ku TikTok mwebale kwekumira n'okutugoberera. Tukizudde nga abantu bakola ensobi ensangi zino ekigambo kiriri tebakyawula n'ekigambo obuliri. Ebigambo bino bibiri byanjawulo era bajjajjaffe edda babikozesanga mu ngeri za njawulo okutegeeza ebintu ebyenjawulo. Kakati bw'ogamba omanyi abantu ennaku zino ayinza okulaba ng'oli oba mukyala we amwalidde obuliri n'alaba nga bumusanyusa mu ndabika ye bulabikamu n'agamba wabula lengera ngenda kugwa ku kiriri, agudde ku kiriri. Bassebo ne bannyabo, omuntu omulamu tagwa oba tasula ku kiriri, omuntu omulamu asula ku buliri. Ekiriri kitegeeza ekifo omulwadde wabadde asula nga n'okufiirawo afiiriddewo. Obuliri bw'omulwadde buyitibwa ekiriri era bw'afiira ku buliri obwo kisigala kiyitibwa ekiriri oba obuliri. Nolwekyo tobeerawo noyewaana ti wabula ndiko ekiriri nga olowooza nti kirungi agenda kugwa ku kiriri asuze n'osula mu kiriri. Ekiriri kitegeeza obuliri obw'omulwadde oba ekifo omulwadde w'afiiridde kye tuyita ekiriri. Ate waliwo endiri, ekyo nakyo nja kudda nkinnyonnyole. Kankomeko wano olwaleero. Ssaabasajja Kabaka awangaali.